Owooluganda omuto Yesu abeetaganga abato mujje gy'ali abasembeze mujja kuwumulira mu kuwumula kwe. Bayibuli egamba eri Matthew 7:7 nti musabe munaaweebwanga, akkiriza anaagendanga gy'ali. Owooluganda Yesu yeebazibwe. Omuto Yesu yeebazibwe. Mubadde mutya abato? Bayibuli etugamba tubeere bagumiikirize, tubeere beesigwa. Ffe olusozi, ekibuga ekizimbirwa ku lusozi tekisobola kukwekebwa. Tunaabeeranga omunnyo ogw'ensi eno, na buli anakkirizanga mu Yesu Kristo tagenda kuggwerera. Tunaabeeranga beesigwa buli kaseera bwe tunatambuliranga. Tutambulenga mu musaayi gwa Yesu Kristo, kubanga ly'ekkubo, ge mazima, eddembe era n'obulamu. Era mbasabiranga nga abantu omuto Yesu Kristo abeere nammwe. Katonda abakulembere, byonna byonna gye mulaga abeere nammwe emirembe n'emirembe. Naye gwe mukazi gwe ky'otwagaza kye sinnaba kutegeera. Ni baana mutegeera bulungi. Mulabika entegeera yammwe ya munguuba mwenna nga bwe mbalaba. Nabagamba lwatu nti okutemaatemamu ekiraamo ekyo muyina kubanga mwenna bwe mbazaala nga mumaze kuŋŋaana ekyo kye mutaategeera. Naye maama oli musiru oba otegeera oyo sa maama nyawo ffe tubuulire olunaku lw'otegeererako lwe tuba tudda wano. Toddangamu okumpisaamu amaaso, eyo si engeri gye nabakuzaamu. Kazi ojja tuwa ebyaffe. Ojja mumuveeko mu linnya lya Yesu. Kale Musumba, abaana ne bankuba ne mukuba nze nyammwe yakeera enkya ne mbasindika bwe nammwe muli bakazi nga bwe munkubye n'abamu abaana bagenda obayisa kye mumpisizaamu nammwe mujja kukiyitamu. Abaana abawala ne munkuba mutyo ng'abakuba omubbi ne munswazaswaza mu nsi muno abantu bagenda kwogera ki? Ekitegeeza kijja kusukka kwebyo ekyokunkuba mujja kunzita busi. Era bwe kibanga eky'okuggyawo obulamu kye kinaakujja ku bintu bya kitaffe nakyo tujja kukikola. Ekyo kikyamu nnyo mu linnya lya Yesu. Omwoyo omubi abayingiddemu mwetaaga kusabira. Ayi Yesu, naawe tuggyeko amagalo gakulemye kusabira ono addemu ku magezi atuwe ebyaffe. Oli wano tuleekaanira. Ate ggwe nnyawe kino kimanye nti terunaku tujja kuddira. owaayi ate ekyo kyempulidde. Toŋŋamba nti bano abaana bali mu kkaanya bya busika bya kitaabwe. Musumba, ebintu si birungi ku sayidi yange. Nze gw'olaba ngezezzaako nga bwe nsobola okubuulirira abaana abo nga bw'obalaba. Abaana abawala abo baalema. Nabagamba omuntu akeera ku makya ne yeekolera ssente ze n'afuna ebintu ebibye n'ava ku kwagala ebyobwereere eby'obusika by'abakitaabwe. Ne bagamba nange nga bwe mundaba wano siri ku bya kitange. Nange nakola n'amaanyi gange naye abaana abo abaana abo boolaba baagaana okuwuliriza. Babuulire kukeera nkya, kuwampagama n'abasajja, bakwata ono bakwata oli, bwe bakeera ne babba emmere ku kyalo, bakeera ku makya kuwakanira bya mipiira ne balema okwekolera ebintu ebyabwe ku bwabwe ebivudde mu ntuuyo zaabwe. Wandibanga gwe wavaako ensobi era nga gwe kalumanywera. Lwaki abaana abo bakukijjanyanga buli lunaku? Wano mu Buganda kive nnyo omwana omuto tumujja buto ng'akola ki? Ng'ayiza okukola. Naye omwana emyaka egyo omwana ddala omwana omuwala kiba kive nnyo kubanga tamanyi yadde kukola mulimu yadde kufumba, tamanyi yadde kulaba kiyitibwa kindi waka. Kyabulabe nnyo mukulu munnange. Ate engambo zibungeta onoonawunaawuna ku kyalo konna mbu gwavaako n'olumba lwatta kitaabwe. Eki
kiki kyotegeeza gwe weerabidde nti enfa y'abalo teyategeerekeka naye kyaliko akabuuza paka nakati Nema ni mazima ddala ku bintu byonna bye mukwedde nasalawo asasula bw'ati. Abasajja b'ennaku zino si bange. Newunya ne kuwunya omusajja adda ku mukazi n'akuba ebiseera bino. Ye wagenze ko poliisi n'omuloba kuba yeetaaga kuyigiriza ssomo. Poliisi mbadde sinnagendayo. Badde manyi olwavudde mu ddwaliro osookedde ku poliisi. Nti obuzibu bayinza omuyisa obubi ate nga mwagala nnyo. Kale n'owulira omusiru ono. Ye we yabadde akuba yakusaasidde. Mazima ddala guno omulembe bakyakuba abakazi we batyo. Embwa ennaku zino zikuba nga tezirina nagwe zeebuuzizzaako. Kakati naaka ngenda kugamba ebigambo bino nga mukuluwo. Tolowooza nti Hassan agenda keera ku makya akwegayirire akubire essimu todde mu makaago. Oyinza n'obeera wano nga makaago yagatadde mudde omukazi omulala. Baba oba akola ki oba awasa kyonna kyakolera mu nnyumba akoleze siddayo. Ndowooza olaba kye nnakugambye. Oyo Kazende ku mulugube gw'alina tagenda tuwa bintu byaffe. Okimanyi ayinza n'okuba nga eddamu yalikyusa dda n'alisa amannya ge. Kyo siyinza kuwakanya. Kati togamba tugende ku plan B. Era kye tuba tukola. Kati tutandika ddi? Ate ekyo kiriko okubuuza. Leero. Kale.